kale njagala nsooke okujjukiza enkola ya parish development model. Enkola eno ya kukola bibiina nga mulimu abantu wakati w'ekkumi n'abantu 30 ne mujjayo ensimbi ku miruka okusobola okwekulaakulanya. Enkola eno yaleetebwa gavumenti okusobola okwejja mu bwavu n'olwekyo tugyettanire. Nze Sanyu Robina Mweruka ndi ne Mmebo Mulungi tuzze kutambuza mu gataliiko nfuufu era katutandike n'omuwala agudde mu Batemu ne bamusala ekiso ku Obulago nga baagala okumutta nga bamulanga obutatambula na nsimbi ate nga abadde ava kukola. Ono aweereddwa ekitanda mu ddwaliro e Kawolo wabula nga abasawo bagumizza nti emisuwa egy'omugaso ennyo tegyakutuse. Mariam Kitalima omutuuze ku kyalo Nakazadde mu kibuga Lugazi yasangiddwa mu kifo atuukirwa abalwadde abayi ku ddwaliro e Kawolo nga basawo bamaze okumutunga. Agambye nti Abatemu yabasanze ava ku mulimu mu Kinyolo gyasiikira chipusi ne basooka okumuyimiriza n'agaana. Kwe kumukambuwalira n'ayimirira era yagenza okwetegereza nga gy'alaga ne gy'avudde wavaayo abavubuka bamulagira okutuula. Nabadde nga mpulako katono tukke ewaka okuyingira ekisaakaati mu kkoona we nabasanze ne baŋŋamba gwe Omuwala yimirira ng'abamu bali mu maaso abamu babadde mabega. Ningamba omutima gwange neebuuza nyimirire nkole ki? Era atambudde ne baŋŋamba tukugamba kuyimirira okyatambula butambuzi nenyimirira nga sirina kikukola nga ntikke. Agambye nti amangu ago bamusabye ssente n'abategeeza nga bw'atazirina ne bamukuba nga bamulagira okutandika okutambula ne ssente n'agwa ku ttaka olw'omu kwe kujjayo ekisaamusale. Naŋŋamba mpa ssente z'okukola ne mubuuza sirina ssente bwentyo bwe namugambye nti sirina ssente. Naŋŋamba ogenda kubonaabona nno. Naŋŋamba olimba nankuba empi nengwa wansi. Yabadde alina akantu mu ngalo saakategedde mu kwekyusa bwenti nga njagala mwetawuluzeeko ŋŋende nankwata wano Obulago kwekyusa nimulwanyisa mwejjeko webisalidde piki neeva eri nemuzimbamu n'adduka. Muganda we babiri Nassaazi bw'abadde mu ddwaliro naye ayogedde ebyabaddewo. Agambye naye yasoose kwewuunya lwaki munna aluddeyo nga yamwekanza kuba luggi okumugulirawo. Yagudde wansi ng'avaamu omusaayi omuyitirivu kwe kufuna abazira babalese mu ddwaliro. Wabajja konkona kati oyazze teyakonkone nampulira akuba oluggi nga waayita naye ng'eddoboozi kutono nayita babi nigamba ani oyo Mariam akomyewo ogenda okugula ng'omuntu agwa wansi nga nze mpalula muntu nga ntutwala mu nnyumba nga naye avaamu omusaayi mungi nagamba bansaze ngenda kufa nga byokka byali okwogera nagamba ngenda kufa konze kakkana tugenda mu ddwaliro. Omusawo agambye nti omuwala yasaliddwa naye emisuwa egy'obulabe tegyasaliddwa nti era bamuwadde ekitanda ajja kuwona. Tebali kutegu n'emisuwa esinga obukulu awo naye gibadde bulungi so tumutunze tusuubira ajja wona. Mukasa Kivumbi yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.